Hallelujah. Tuba tugabana okuva mu kitabo kino ekyengero, engero sura ya 16 olunyiriri lwa 9. Omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama yalungamya ebigere bye. Hallelujah. Amen. Tukkiriza Mukama okututeeseza, ne tumukkiriza alungamye ebigere byaffe. Omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, ffe tuteesa. Noga ngenda kukola kino, ngenda kukola kiri, nja kukola kino, naye bw'obanga obikolera mu magezi go mu kutegeerako, kimaliriza nga ate bivuddemu nga birala. Naye kyonna kitulina okukola bwe tuba nga tuteesa mu mutima gwaffe, tukkirize Mukama atulungamye, nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama yalungamya ebigere bye. Ebigere byaffe tukkirize tubeere nga tulungamizibwa omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu ku byonna bye tuba twagala okukola oba bye tupulaninga okukola. Omwoyo omutukuvu bw'atakulungamya, olungamizibwa ate ekirala ekitali mwoyo wa Katonda. Ne bwe tukkiriza ne tubeera nga ebiteeso byaffe byonna biri mu Katonda, nga tukkiriza Mukama atuteeseze, atulungamye, atusomese, byonna Katonda by'atulowoozaako, atulinako pulaani ennungi, ng'ekigambo kye bwe kyogera eri mu Yeremiya 29:11, Katonda ffe atulinako ebirowoozo ebirungi, atulinako pulaani ennungi, atulinako enteekateeka ennungi. Kale byonna bye tusuubira okwagala okufuuka, okubeera, okukola, tulina kubeera nga tukkiriza Katonda ffe abeere ennamba emu mu byonna. Atulungamye, alungamye ebigere byaffe, atulungamye mu lugendo lwaffe, kubanga era ye yatuukiriza enteekateeka zonna. Ffe abamwesiga bwe tuba tumwesize, enteekateeka zonna ze tukolera mu Katonda yazigabirira, yazituukiriza, ne zivaamu bulungi mu linnya lya Mukama ffe Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Ti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye. Abantu bateesa amakubo gaabwe, ne bateesa kiri, amalala bateesa makubo mabi nga bagateeseza bannaabwe, ne babalowooleza bibi byereere byonna. Naye ggwe bwe baba bakuteesereza bubi, nga naye oli mu Katonda, ye Katonda ffe omwaka guno gwe tulimu 2023 agenda kukulungamya, agenda kutulungamya. Mukama yalungamya ebigere bye, tinaye Mukama yalungamya ebigere bye ebyoyo akkiriza Katonda, ebyoyo eyeewaddeyo eri Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Zabbuli eno ey'E145 egamba bweti, olunyiriri olw'15 n'olunyiriri olw'16. Zabbuli 145 olunyiriri lwa 15 ne 16. Amaaso g'ebintu byonna gakulindirira, naye obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaabyo. Oyanjuluza engalo zo n'okkusa buli kintu kiramu bye kyagala. Kyolidde nti amaaso g'ebintu byonna. Kali gwe bw'oba oteesa naye nga tolindiridde Mukama, totunuulidde Mukama, ekyandika kivuga nti amaaso g'ebintu byonna gakulindirira. Fe amaaso gaffe galina kulindirira Mukama gwe tulina okugatunuuliza. Wabaawo ebitunyiga, ebitunyigiriza, ebituluma, nga tuyita mu bulumi, nga tuyita mu kugezesebwa, nga tuyita mu kusoomoozebwa. Bino byonna bwe bitubaako nga bizze gye tuli, awo ffe tulina kweyongera kubala mbala ya Mukama ffe Yesu Kristo, nga tubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu mu buli mbeera yonna. Amaaso g'ebintu byonna gakulindirira.
amaaso g'ebintu byonna. Kati gwagago bwona ogajja ku Katonda, ebisolo bijja kubanga amaaso gaabyo gabitunuuliza Katonda. Ebinyonyi, ensolo ez'oku nsiko, eby'omu nnyanja byonna amaaso gaabyo gabitunuuliza oyo omutonzi, ne bimulindirira. Byo tebirima, tebirina masitowa mwe bitereka mmere nga gwe bwe weeterekerayo kasukaali, n'oterekayo ku muceere, n'oterekayo akawunga, amatooke n'ebibala byonna. Naye byo ebinyonyi ebitalina sitowa mwe bitereka, amaaso gaabyo gabitunuuliza Katonda, ne bimulindirira, n'abiriisa n'abirabirira. So Bayibuli etugambye nti amaaso g'ebintu byonna gakulindirira, naye obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaabyo. Buli kintu Katonda kye yateesa, kyeyogera gye tuli, agenda kitukolera mu ntuuko zaakyo, mu biseera byakyo ebituufu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oyanjuluza engalo zo, yayanjuluza engalo ze n'atwaniriza mu mwaka guno gwatukoledde era gwatuwadde, omwaka 2023. Oyanjuluza engalo zo n'okkusa buli kintu kiramu bye kyagala, buli kintu kyonna ekiramu nga bye musomako, living things and non-living things. Buli kintu kyonna ekiramu Katonda akirabirira era akigabirira mu ngeri zonna, kasita amaaso gaffe gabeera nga tugatunuuliza Katonda waffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuteese naye ng'amaaso tugatunuuliza Mukama, nga gwe tukkiriza atulungamye mu lugendo lwaffe luno olw'omwaka 2023. Waliwo bingi ebinyiiza, ebigezesa, ebitulumba nga byandyagadde tudde emabega, tugwe, tutambulye mu butakkiriza, mu kwemulugunya. Naye tusabe Omwoyo ono ow'amagezi, omwaka 2023 akyuse obulamu bwaffe. Bayibuli etugambye nti, Engero sura ya 16 olunyiriri lwa 9, nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye. Bangi bateesa. Ffe tulina okuteesa ebikwatagana ne famire yaffe nga tubikwasiza Mukama. Katonda ffe bw'abeera nnamba emu, ate awo ffe tuddawo awo, famire yaffe n'ebeerawo mu linnya lya Yesu, ne tugikwasa Mukama, ne tugikwasa Mukama. Nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama yaluŋŋamya ebigere bye. Katukkirize omwaka 2023 Katonda waffe aluŋŋamye ebigere byaffe. We tuteekeddwa okugenda nga wali mu kuteesa kwa Katonda waffe, enzigi azituggulirewo, enzigi zituggukirewo, tuziyitemu, ewali ebyaffe aluŋŋamye ebigere byaffe tubinoneyo. Ate waliwo baaluŋŋamya babireete gye tuli ebyaffe byonna gye bibadde byakwatibwa. Kyonna kye tukola, kyonna kye tuteesa, tukiteeseze mu Katonda. Twayize nti ekyasinga okusanyusa Mukama ku Kabaka Sulemaani mu ntandikwaye kwe kusaba essaala esanyusa Mukama. Essaala esanyusa Mukama yonna gy'osaba ng'ekwata ku Katonda, eri mu kwagala kwa Katonda, ng'eri mu kuteesa kwa Mukama, ne tugisabanga Katonda bw'ayagala, eyo essaala Katonda agenda kugiddamu. Nsaba ng'aluŋŋamya ebigere byaffe omwaka guno 2023, tukkirize Omwoyo Omutukuvu atusomese, atuluŋŋamye, tuve mu mpaka, tuve mu byonna ebikolwa eby'omubiri ebyo ebiremesa essaala yaffe okubeera ng'ekwata ku mutima gwa Katonda. Tumukkirize Mukama, tumwanirize, aluŋŋamye ebigere byaffe, aluŋŋamye endowooza zaffe. Nti omutima gw'omuntu guteesa, tukkirize Omwoyo Omutukuvu ateeseze mu mitima gyaffe.
atuteeseze atuyigiriza okusaba essaala esanyusa Katonda, essaala ekwata ku mutima gwa Katonda, essaala eri mu kwagala kwa Katonda. Omwaka guno 2023 eyo essaala yegenda okutuweesa byonna bye tusaba, ate Katonda akole ne ku ebyo bye tutamusabye oba bye tubadde tetusuubira, akole ebisinga more than we ask for, kubanga ye muyinza w'ebintu byonna, ayinza nnyo okukola okusingira ddala nga ffe bwe tusaba, bwe tulowooza, ate era bwe tusuubira. Haleluya, amen. Ekyandiikibwa kitugambye kye tutandise nakyo, engero 16:9, ti omutima gw'omuntu guteesa. Kati nsaba mu mutima gwo okuteesa okw'Omwoyo Omutukuvu kuteeseze mu mutima gwo, mu mmeeme eyo, mu muntu ow'omunda, endowooza zo Omwoyo Omutukuvu y'aba azifuga. By'oteesa byonna, bye tuteesa byonna 2023 bibeere mu kwagala kwa Katonda. Bw'atyo Katonda waffe bw'agenda okutulungamya, naye Mukama yalungamya ebigere bye. Omwoyo Omutukuvu bw'amala okuteeseza mu ffe, n'atuteeseza amagenda, kaakati awo nga Katonda alungamya ebigere byaffe, ng'atutuusa awali omukisa gwaffe, awali abantu be twetaaga, awali ebintu bye twetaaga byonna mu bulamu bwaffe. Katonda yatuteeseza. Ebimu oyinza okulowooza ojja bijja eri, naye ng'ate obirese gy'ova, naye bw'obeera oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu akubikkulira ebigenda okubaawo, ebigenda okujja n'ebiriwo. Kati nsaba Katonda waffe azibule amaaso gaffe ag'omwoyo, tulabe ebintu nga bw'abiraba, aggule amatu gaffe ag'omwoyo, tuwulire eddoboozi lye, ate era tuligondere omwaka guno 2023. Katonda waffe atulungamye, ateeseze mu ffe ebinene. Ebiteeso bya Katonda bye biba biva mu mutima gwaffe, mu muntu waffe ow'omunda, mu mmeeme yaffe, mu ndowooza zaffe. Tuteese ebyo byonna bye tuteesa, bye tusaba nga bikwata ku mutima gwa Katonda, amaaso gaffe nga tugayimusiriza Katonda waffe, nga gwe tulindirira. Tusabe, tulindirire ng'ekigambo bwe kitugambye, Zabbuli 45, nti amaaso g'ebintu byonna gakulindirira. Ebintu byonna yeggwe yenze tulimu ebyo ebiramu, ebirina omukka, ebirina omusaayi n'omubiri, nga bisanga biramu. Amaaso gaabyo ebitonde bya Katonda, ffe be yatondera mu kifaananyi kye. Tulina okumuweesa ekitiibwa, ffe tulina okumutendereza, ffe tulina okumusinza, nga tumusinza nga naye tumulindirira, nga tumusuubira, amaaso gaffe nga tugatunuuliza Katonda waffe. Ti amaaso g'ebintu byonna gakulindirira, naawe obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaabyo. Buli alindirira Katonda, eyeesize Mukama, ekyo kyennyini ky'oyagala, ky'olindiridde okuva eri Mukama, agenda kukikuwa mu ntuuko zaakyo entuufu. Katonda waffe takeera ate takeerewa, wabula ajjira mu ntuuko entuufu, mu biseera ebituufu, mu biro ebituufu mwakolera. Kati nga tumulindiridde, nga tumutunuulidde, nga ye gwe tusuubira,
nga yesuubi lyaffe twambale okukkiriza abooluganda, tunywere, tuyimirire, twezzeemu amaanyi, tuddemu amaanyi, tugumiikirize, tulindirire, amaaso gaffe tugatunuulize Katonda waffe. Omwaka oguwedde bw'oba olina bye watunuulira ebirala, kati amaaso gajje ku ebyo bye wakola omwaka oguwedde, ebyagaana ebyakulema, tutunuulire omwaka guno, tukyuse endowooza gye tulowoozaamu, amaaso tugatunuulize Katonda waffe gwe tuba tulindirira, tugumiikirize, tumunoonye, tumwesige, abeere essuubi lyaffe. Bw'atyo alungamye ebigere byaffe omwaka guno, ateeseze mu mitima gyaffe. Katonda bw'akuteeseza, kyonna ky'akuteeseza akireeta mu biseera byakyo ebituufu, mu ntuuko zaakyo, nga kyekyo. Ebimu birwawo nga naawe tonnaba kwewaayo nnyo eri Katonda, ng'essaala ze tusaba ne tutaweebwa nga tusaba bubi, nga tusaba essaala etekwata ku mutima gwa Katonda, etasanyusa Mukama, etali mu kuteesa kwe, etali mu kwagala kwa Katonda. Kaakati ffe twekolemu omulimu, tukyuke ng'ebyaffe byonna biri mu Katonda. Amaaso g'ebintu byonna gakulindirira, naawe obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaabyo. Agenda kutugabirira. Katonda alina ekirooto kyonna kye yakuwa. Olina okwolesebwa kwonna kwe wafuna okuva eri Mukama. Yakuyita, yakuyita. Kati kkiriza, mulindirire, tumwesige, tumwesige. Ekigambo kye kigambye nti amaaso g'ebintu byonna gakulindirira, naawe obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaabyo. Awali emmere teekawo ggwe ky'oyagala, ky'olindiridde okuva eri Mukama. Teekawo ennyumba yo, teekawo embaga yo, teekawo omulimu gwo, teekawo bizinensi zo, teekawo projects zo, kuzimba, kulunda, kusuubula. Olugendo lwo luteekaawo, olindirire Mukama, omwesige. Kkiriza, tukkirize bannyinaze, mikwano gyange, abooluganda, tukkirize, tulindirire Mukama. Yeebazibwe oyo omuteesa atuteeseza. Yeebazibwe Katonda waffe oyo akola ebintu mu ntuuko zaabyo, mu biro ebituufu, mu biseera ebituufu. Tokeereyo nnyo. Ekyo kyennyini ky'oyagala Katonda yateesa ky'ogenda kibeera, ogenda kukifuuka omwaka guno 2023. Tumwesige. Oyanjuluza engalo zo n'okkusa buli kintu kiramu bye kyagala. Guno omwaka gwa kukkusibwa, gwa makungula, gwa kukwata ku binene ebyo amaaso gaffe bye gatalabangako, amatu gaffe bye gatawulirangako, ebitayingirangako mu mutima gwaffe. Katonda byatuteeseza, Katonda waffe byatuteesereza, byatutegekedde okutuwa ffenna abamunoonya mu mwoyo ne mu mazima, abamwagala, abamusuubira, abamulindirira. Kati tumulindirire, tumwesige, agenda kutukkusa ebintu. Eno ensi n'okujjula kwayo ya Mukama Katonda waffe. Kali ffe tumwesige, buli kye twagala kyonna agenda kukitukkusa, ate atuwe n'ekisinga ku kye twagala. Nga kyagenderera ayagala naffe tusukkirire mu bikolwa byonna ebirungi, okufuuka omukisa eri abalala. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana
n'omwoyo omutukuvu. Ye Katonda oyo akola ebinene era akola eby'amaanyi mu linnya lya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tulina okwagala Katonda ne tumwesiga kubanga ye Katonda waffe yatuteeseza tukkirize mu biteeso byaffe byonna tubikwasa omuteesa oyo atakeera ate takeerewa wabula akolera mu ntuuko entuufu mu biro ebituufu. Haleluya. Amen. Yeebazibwe oyo Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe Katonda wa Uganda, Katonda wa Isirayiri, Katonda w'ensozi, ow'ebiwonvu, ow'emiseetwe, Katonda w'ensi yonna. Yeebazibwe omusumba w'ekkanisa oyo atusumba, tumukkirize atusumbe n'omwaka guno, atulungamye. Yeebazibwe oyo omuteesa, tumukkirize atuteeseze 2023. Yeebazibwe oyo atukkusa n'ebintu ebirungi, atuwa emmere yaffe ey'omwoyo n'ey'okusowaani eya buli lunaku. Yeebazibwe nnyo oyo Jehova Rafa, omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Ye muwonya, awonya, n'olwaleero ayina baawonya, ayina baasumulula, ayina baayamba, ababadde basibiddwa, ababadde basobeddwa, ababadde batambulira mu kutya, mu kweraliikirira nga tebamanyi kye bazzaako. Awo ng'oli mu confusion, obulamu buwe Yesu. Mwesige mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Yeebazibwe oyo Jehova Jaira, bugagga bwaffe, bugabirizi bwaffe, y'alimu byonna bye twetaaga biri mu Yesu. Ate yatuwa obuyinza, byonna bye twagala tubisabirenga mu linnya lye, bigenda kutuweebwa. Yeebazibwe oyo Jehova Nisi, bendera yaffe ey'obutuukirivu awabbaana. Yeebazibwe oyo obutuukirivu bwaffe, yeebazibwe oyo magezi gaffe, yeebazibwe oyo Katonda atulwanira, atukuuma, Katonda omwesigwa, Katonda ow'amazima, Katonda atalimba, alabirira ekigambo kye n'akinyweza, n'akituukiriza era n'atuukiriza n'ebisuubizo bye byonna gye tuli ffenna abamwagala era abamwesiga. Yeebazibwe oyo ndi Katonda waffe, Abba our Father. Yeebazibwe El Shaddai, Adonai, Elohim, nannyini maanyi, nannyini buyinza, nantameggwa, God Almighty, akolera mu ffe mu maanyi ge gali amangi agayitibwa dunamis. Ge maanyi ago, maanyi ga Katonda, amaanyi agazuukiza Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu bafu, okuva emagombe. Ye yekka ng'entaana ye enjereere eyawangula okufa n'azuukira mu bafu, y'alina obuyinza ku kufa ne ku bulamu. Yeebazibwe oyo eyawangula amagombe, yeebazibwe oyo nti neewuwa eyo agenda kukuzuukiza, ng'azuukiza byonna ebibadde byafa, ebibadde byayonooneka, yabizuukiza, yabizzaamu obulamu. Naawe akusisinkana olwaleero ng'akuwonya, engalo ya Katonda ekusisinkana, ekukomako yonna gy'oli eyo. Yeebazibwe oyo Katonda nannyini kisa, nannyini mirembe, Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwe oyo Katonda waffe alina obutafa yekka. Yeebazibwe nnyo oyo Katonda agaziya ensalo zaffe. Ye Katonda atuggyako ekiswalo, ye Katonda atema ekkubo awatali kkubo naawe agenda ddi kutemera.
ekyo kye yali akozeeko asobolera ddala okukiddamu mu bulamu bwaffe. Ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, amazzi n'agafuula ebisenge, mu nnyanja n'ateekawo olukalu. Nsaba akutemera ekkubo eritabadde. Yeebazibwa oyo Katonda alokola mu muliro, awonya mu muliro, omuliro gwonna gw'obadde oyitamu, obulumi, okugezesebwa, okujoogebwa, okuyisibwamu amaaso. Ye Katonda omwesigwa, mwesige, ye talimba, tatwekanyangako, tatunyiigira, atuyita nti mujje nno tuteese ffembi. Jangu eri Mukama n'ensonga yeeye enzito ey'amaanyi. Jangu gy'ali n'obuzito bwonna bw'obadde nabwo, akuyitanga bw'oli nti jangu nga bw'oli. Togenda kuddayo nga bwe wazze gy'ali. Ogenda kuddayo ng'osumuluddwa, ng'owonyezeddwa, ng'oteereddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwa oyo ajjawo ennaku, asangula amaziga, oyo alungamye ebigere byaffe. Tumukkirize atulungamye omwaka 2023. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Emikono gyaffe mu bbanga tusabe essaala eri Mukama waffe Yesu gye yatuyigiriza okusabanga nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe kitukakatako, okusonyiwa bonna abaleeta ebinyiizo gye tuli, abatunyiiza, abatwesittaza, be tubanja. Tuwe ekisa, twambaze ekisa kyo kiri Mukama kye wasuubiza nti oyinza nnyo okwaza ekisa kyo kyonna gye tuli. Twalize ekisa ekyo, twambaze ekisa ekisonyiwa abantu abazibu, abantu abatali bangu, abantu abanyiiza. Ekisa ekyo tukisabye enkya ya leero. Totuganya kugwa mu bikemu Mukama. Sitaani byonna byaleeta gye tuli totuganya kubigwamu, tobiganya kutuwangula. Tuteerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera eri mu Bakolinsi ekisooka essula ey'ekkumi olunyiriri olw'13. Tuteerewo obuddukiro mu buli bikemo byonna sitaani byaleeta gye tuli, obutegotego bwonna bwatega gye tuli, tuyamba okububuuka. Gwatta enkwe z'abagerengetanya, omubi n'atayinza kutuukiriza nkweze gye tuli. N'omwaka guno Mukama 2023 tegulula buli mutego gwa mubi, emitego gya sitaani, ebikemo bye byonna byabadde atuteze, byabadde aleese gye tuli. Tuyamba okubiwangula, tuyamba okubirinnyako, tuwangule abalabe baffe nga ne opponent waffe namba emu ye sitaani. Totuganya kuwangulibwa omukemi oyo sitaani, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo, kubanga yegwe Katonda waffe. Tuli mu maaso go kabaka w'abakabaka, tuzze gy'oli Katonda waffe, tugjeeko ennaku, tusangule Mukama. Wonya endwadde, tambulanga weeyanjula mu bubonero n'ebyamagero eri bonna be tusaba nabo enkya ya leero Mukama. Weerage nti yegwe Katonda omwonya, Katonda omulungamya, weeyanjule mu bubonero n'ebyamagero. Tuteeseze gye tugenza okukolera abaatuuse dda ku mirimu, weerage gye bali obateeseze Mukama. Fulula buli ddogo lyonna omulabe lyabadde ateze mu bifo we tukolera mu linnya lya Yesu. Tosumula omuliro gwo Mukama, omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu, gwokye eddogo, gwokye endwadde, gwokye amabanja, gwokye obwavu, gwokye obusungu, gwokye obutasonyiwa na buli muze gwonna ogw'omubiri. Ebikolwa byonna eby'omubiri byonna tubisumulira omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu, gwokye obulimba,
gwokya obujemu, amalala tugokya omuliro mu linnya lya Yesu. Katonda waffe, ffe tukuwadde obulamu bwaffe, ffe abakedde mu maaso go, obulamu bwaffe tubutadde mu mikono gyo. Tulungamye Mukama, tuteeseze gye tulaga. Teesa Mukama, teeseza mu mitima gyaffe, teeseza mu birowoozo byaffe, tuteeseze ne mu baboosi baffe abazibu, abatali bangu ku mirimu gye tukolera, mu buweereza gye tuweerereza. Mukama tuteeseze, twambaze feva mu linnya lya Yesu. Tuganje ne mu bantu abazibu, ffe nga tubajjako ebyaffe olw'ekisa kyo, olw'okwagala kwo, mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Yegwe Katonda eyatusuubiza ky'ogenda kutuwa okukira ku bye tusabye, otuwe n'ebyo bye tutasabye. Ffenno tuli mu maaso go Mukama nga tukwegayirira. Mukama otukozese, ffe tuli baana bo, tuteeseze. Ayi Omwoyo Omutukuvu, tukwaniriza. Jangu masekati gaffe, maamira obulamu bwaffe, tuyigirize okusaba. Essaala eyo ekwata ku mutima gwa Katonda, eri mu kwagala kwa Katonda, essaala esanyusa Mukama. Mukama tukwegayiridde, gaziya ensalo zaffe, otuweere ddala omukisa. Omukisa gw'otuwa tufuuke omukisa eri ekkanisa, eri abooluganda, eri omubiri gwa Kristo. Omukisa tugukozese ebyo ebikusanyusa, byosanyukira, ebyo ebikuweesa ekitiibwa, ebisitula erinnya lyo. Mukama tuyisa obugagga, obugagga tubwetaaga, obugagga n'ebintu tugenda bikozesa bulungi, nga si mu malala, nga naye tubikozesa okuyamba abalala, nga naffe otufuula omukisa eri abalala mu linnya lya Yesu. Gaziya ensalo zaffe, ayi Mukama, otuweere ddala omukisa. Tusabye divine wisdom, divine knowledge and understanding, amagezi okutegeera n'okumanya ebiva gy'oli. Tugayise Mukama, gamaamira obulamu bwaffe we tubadde tetukwalifayinga Mukama, nga tulina ggwe Yesu. Tukwaniriza mu bulamu bwaffe, gwe bw'obeera mu ffe Yesu Kristo Omunazaalesi, ofuuka qualification yaffe. Ne we tutakwalifayinga, we tutayina mpapula, gwe n'otuyisaawo. Nkwegayiridde tubeerere qualification yaffe omwaka guno, beere ebbaluwa esomebwa mu ffe Mukama waffe Yesu, nga gwe qualification yaffe. Tuqualifyingise we tutaqualifyinga Mukama, gwe empapula zaffe gw'otuwolereza mu maaso ga Katonda Kitaffe. Tuwolereze gye tukolera, tuwolereze gye tutadde empapula zaffe, tuwolereze gye tutadde applications zaffe, tuwolereze. Ye gwe muwolereza waffe, intercessor waffe, Omwoyo Omutukuvu. Tuwolereze mu maaso ga Katonda Kitaffe, mu maaso ga Namulondo ya Katonda. Tuwolereze, tuwolereze ebibadde bituluma, ebitunyigiriza, amaziga ge tukaabira munda eno nga Mukama tegalabika, gw'ogalaba Mukama. Tugyeko ennaku, tugyeko obuyinike, tutambulire mu kuteesaako abaleeta ebibi byonna Mukama, gw'oba obatukolerako. Mukama ffe tetulina maanyi galwana, entalo ezaffe si za mubiri, za mwoyo. Tuzirwanira mu maaso go ku viivi, mu kusaba. Gw'oba otulwanirira Mukama, tulwanirire, tulwanirire kuba tujooga, tulwanirire kuba tunyooma, tulwanirire kuba tuyisaamu amaaso, tulwanirire kuba tutulugunya, tulwanirire Mukama. Nkwegayiridde, gwe magezi gaffe, gwe magezi gaffe, gwe butuukirivu bwaffe Mukama. Gw'oba otunyweza, otulungamye mu makubo go Mukama. Tuyigirize okutambulira mu makubo go ag'obutuukirivu nga tugoberera gwe Mukama. Tukwate ku mukono Mukama, otuyise ne we tubadde tetusobola kuyita mu linnya lya Yesu. Tuyingize mu offices Mukama ezibadde ewala naffe, ezitubadde waggulu Mukama, ozituyingizeemu. Tuteeseze mu bakabaka, tuteeseze mu bakungu, mu beebitiibwa Mukama, otugireyo ebyaffe mu linnya lya Yesu. Kwegayiridde Mukama, gaziya
ensalo zaffe otuweere eddala omukisa. Kwegayiridde Mukama abalabe baffe tubateeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Buli mbeera ebadde etulumba ng'efuuse bulabe bwaffe tugiteeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Embeera yonna ebadde ezze ng'etulumba ng'eyo embeera ezzenga mulabe waffe Mukama tugiwangula tugiteeka wansi w'ebigere byaffe. Ekigambo kyo kyogera nti omulabe bw'asiikula enfuufu nga gwe Katonda waffe oyimusa omutindo. Omwoyo omutukuvu tukwaniriza, omwoyo wa Mukama tusitule ng'otuggyako ekiswalo. Kyusa endabika yaffe, kyusa ennyambala yaffe, kyusa endya yaffe, kyusa entambula yaffe, kyusa ensula yaffe, tukyusize ebifo bye tusulamu. Waliwo abakusaba Mukama nga basaba obakyusize emirimu. Nkwegayiridde Mukama ey'ensonga giyingiremu otukyusize emirimu. Abalala baagala kukakasibwa ku mirimu gye bakolera baweebwe job contracts. Mukama ekyo kiyingiremu. Ensonga y'omusajja oyo, ensonga y'omukazi oyo, waliwo abalina tenders ze bagobako nga bali mu kubidinga. Mukama omwoyo omutukuvu bawolereze, tuukayo eri mu bakulu Mukama owoze ensonga zaffe zonna mu linnya lya Yesu. Okole n'okusinga ffe bwe tusaba bwe tusuubira. Kola binene Mukama, kola binene Mukama. Tusabye erinnya lyo lyeriba lituwolereza. Otukolere erinnya naffe otuwe ettutumu, tuwe okumanyika, okuganja. Otwanjule mu mawanga, otwanjule mu byalo, mu nsi yonna mu linnya lya Yesu. Twatuyise okuganja ku bulamu bwaffe, otwambaze amafuta ag'okuganja. Ettutumu tulirangiridde ku bulamu bwaffe, ku baana baffe, ku mirimu gyaffe. Buli kye tukola kibeereko okuganja ate kimanyike. Mukama tuggyeeyo mu kizikiza kye tubaddemu okumala ebbanga eddene. Tuggyeeyo tuteeke mu musana ogw'obulokozi bwo gwe tulangiridde, gutwakire mu linnya lya Yesu. Kulembera abaana bo Mukama eyo ku mirimu gye bakolera, bateekeko obukuumi. Abakolera mu bugubi banunule Mukama, bayambe okuwangula, bawangulire Mukama, bawolereze. Tuteekeko obukuumi eri baganda baffe abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda, abali mu diaspora. Mukama basisinkane. Tulina bangi abagenda ku byeyo, abagenda okusoma, abalala bafunayo dda obutuuze, bazaaliddeyo n'abaana. Bonna abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda tubayimusa mikono gyo Mukama. Weeragera weeyanjule mu bubonero n'ebyamagero, okole ebikulu n'ebyamaanyi ebyo ebisukkuluma okutegeera kwaffe, okumanya kwaffe ebisinga ku ssaala ffe gye tusaba. Kubanga ekigambo kyo kyogera eri mu Befeso 3:2 nti gwe Katonda waffe oyinza nnyo okukola okusingira ddala nga ffe bwe tusaba, bwe tulowooza, bwe tusuubira. Nkwegayiridde Mukama ensonga zaffe zonna ziri mu maaso go, zikoleko okusukkuluma ffe nga bwe tulowooza, bwe tusuubira. Kubanga gwe tokyuka, teweekyusa, teweefuulira baana bo. Obeera bumu jo leero n'emirembe gyonna. N'olwaleero tuviireyo Mukama. Twala buli bulumi bwonna obubadde munda mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, we tubadde tuweereddemu essuubi. Owonye Mukama, wonya abali mu kifo kino, abali mu malwaliro. Mukama owonye. Mukama tuwaayo okusaba kwaffe mu maaso go Mukama. Gw'oba oteese ne bye tutasabye, bye tutakoonyeeko. Mukama ffe tukwegayiridde otuweere eddala omukisa. Ekigambo kyo kyogera ngero 10:22 ky'omukisa gw'ogaba gwe gugaggawaza, ate ku gwo togattako buyinike. Ffenna omukisa gwo tuguyise, tugulangiridde eri obulamu bwaffe, mu mirimu gye tukola, mu buweereza bw'otwesigisiza nabwo. Tuyise obugabirizi, gaziya ensalo zaffe, enzigi zituggukirewo mu linnya lya Yesu. Tununule
tununule Mukama ng'otujja mu mabanja. Ekigambo kyo kyogera eri mu Isaya 8:17 nti yegwe omununuzi waffe atuyigiriza okugasa n'otufuula magoba n'otufuula profit Mukama ate era n'olungamya ebigere byaffe. Kati nno naffe tuli mu maaso go olwaleero Mukama tuteesese tununule mu ndwadde baako boonunula okuva mu ndwadde okuva mu ddogo okuva mu busamize okuva mu ttamiiro aori makosetekeya shikamandere bokosakaya. Nunula abaana bo Mukama ng'obajja mu bwenzi ng'obajja mu ttamiiro ng'obajja mu bubbi ng'obajja mu bulimba mu mize gyonna mu bikolwa byonna eby'omubiri. Tununule Mukama ffe twewaddeyo gy'oli. Nunula abaana baffe tubakoowolera omusaayi gwo. Omusaayi ogwo ogwogera ebirungi kagwogera ebirungi olwaleero eri abaana baffe mu linnya lya Yesu. Abaana baffe tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo tubanyika mu musaayi gwo Mukama wange Yesu Kristo. Guli omusaayi ogw'omuwendo gwe wayiwa ku musaalaba e Gologoosa e Kalivaliyo Mukama ogwo gwe tuyita gwe tunaabamu. Abaana baffe tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo tubanaaza n'omusaayi gwo. Emirimu gyaffe tuginaaza n'omusaayi gwo. Obulamu bwaffe bwonna tubunaaza n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu. Okuteesa kwaffe ebirowoozo byaffe pulaani zonna okwolesebwa Mukama kwonna kw'otwesigisiza nako tukuwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo. Esaala eno gye tusaba tugisiiringa n'omusaayi gwo tugiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo. Gw'oba oginyweza era gw'oba ogituukiriza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kubanga yeggwe atuyamba. Yeggwe gwe bw'otootuyambe tetuyinaayo agenda kutuyamba mulala. Kwegayiridde Mukama tukyusize amannya otuwe erinnya mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tumanyibwe mu nsi tituyina Katonda omulamu atuwadde amagezi atuwadde okumanya. Weebale amagezi g'otuwadde Mukama. Mwebaze mwannyinaze. Weebale okutegeera n'okumanya by'otuwadde. Weebale ekitiibwa kyo Mukama kimaamidde obulamu bwaffe. Weebale okuwangula abalabe baffe. Weebale obugagga n'ebintu by'otugasseeko Mukama ng'ogaziya ensalo zaffe. Weebale abalabe baffe obatadde ku ttaka fe otutadde waggulu. Weebale obukuumi bw'otutaddeko. Weebale ettutumu ly'otuwadde. Weebale okuganja. Weebale okumanyika kwoleese gye tuli. Weebale gwatulungamya mu nguudo ze tutambuliramu. Weebale Mukama. Weebale okuwonyezebwa kwoleese gye tuli. Weebale essanyu lyoleese gye tuli. Weebale gwatuzizzaamu obulamu n'essuubi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Weebale promotion z'oleese. Weebale emirimu gy'oleese. Weebale ziwankaaki z'otugguliddewo Mukama. Weebale gwatugguliddewo enzigi z'amawanga. Ogenda kututambuza amawanga nga tukuweereza mu maanyi n'emafuta ag'Omwoyo Omutukuvu. Weebale gwatutuukiriza. Weebale gwatunyweza mu kisa kyo. Weebale amaanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu g'otwambazizza mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Ekitiibwa n'ettendo tubizza gy'oli mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe, emirembe gye gitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa, amaanyi go, okwagala kwo, omukisa gwo, omwoyo wo omutukuvu, amagezi go, obugagga bwo, omukisa ogwo Mukama, omusaayi gwo n'obulungi bwo bwonna, ebyamagero byo, amagezi, okutegeera n'okumanya ebiva gy'oli tebiremenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatuulanga mu maaso go Ayi Katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli Ayi Katonda Kitaffe n'eri omwana wo omu bw'ati, omu yekka, Mukama waffe Yesu Kristo era omulokozi waffe.
n'eri omwoyo w'omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe ffenna ne tugamba nti amiina.